Kyalana Kiyonga Reste bw'olaba tutuuse Nseke manya nti okusaba kuyiseemu. Nakazeewo ntandika okubalaga ku estates zaffe ez'omwaka gumu, myaka 2, myaka 3 emabega butya bwe ziri. Comments nyingi, messages nyingi nga Mwami Lugonvu naffe tulage. Kati wano we tuli ku lwaliro mwasabye ab'Enseke ku muzikiti. Mujjukirawo ekyemmanga w'omuzikiti Enseke, ekyemmanga w'omuzikiti estate yaffe yeeno. Bwe mbaserabidde estate eno yali ya miliyoni 10, miliyoni 8 eri awo fuuti 5 ku 10. Kati njagala otunuulire estate weetuuse ku lwaliro, amayumba agazimbiddwa, bazimbye mayumba g'amaka. Era abaawano ndowooza nalabyeyo ng'omu 2 abaagamba nti ffe katuserese mabaati mamifu naye abasinga black. Njagala otunuulire ono ninga amumanya asitudde ekizimbe galiko. Nange mulimu lwe munkwasa obujja nentuuka ku poloti ze nabawa ku layisi ne ngamba maama singa nalindamuko ne nzitunda 15, 18 naye nga twasalawo okuweereza abantu. N'olwekyo njagala kubebaza wano we tuli Nseke still oyo Mpigi. In fact Nseke yes, Mpigi Town Council. Estate yaffe bwetyo bwetunula, bwetyo bweri. Njagala otunulira abantu abazimba bazimbye, abayingira nga bwolengera. Maaso awo njana kutwalako ku ka estate kaffe kali Nseke naye weeyongerako maaso kali ku miliyoni 8 ku lusozi waggulu awo. Kojja wange Lubega okajjukira. Naye njagala otunulira abasajja n'abakazi amayumba ge basitula. Estate zino ze mulaba ze mwegomba zaaliko nga tewali kirimu, zaaliko nga buli muntu agituukako n'aga nti kikino. Naye kati njagala bona ataddewo emizigo. Zino si double room zize 3 ate ng'akyalinako space, akyasobola okukola buli kyayagala. Kyekyo kye tubagamba nti bw'ogula ettaka nga teririiko nkaayana, n'ogula ettaka ewantu ewalungi, n'oliwo obudde, lisobola okuwa buli kye weetaaga, lisobola okuwa buli ky'oyagala. Kati ky'ekintu ky'oli mu kulaba ku lwaleero, ky'oli mu kulaba. Kati waliwo abagamba osobola okufunawo akapoloti. Mwami Lugonvu nalabye ng'olina estate gy'olaga eyo mugireke pozingo yagala emitima gyabike. Wano nnono gwolaba eyasimbamu kapayini oyo yabeera mwannyinaze. Naye njagala kubeebaza, twebaza Katonda. Nabagamba nti ekimu ku bintu ebimpa essanyu kisukka okulaba nga estate gye tutadde katale eweddewo, naye ne kikomawo okulaba nti abantu abagiguze bazimbye. Kati tunuulira mazima ddala. Mukyala Ssanyu ndabye amakaago gali kwoleka, ndabye ekizimbe kyo gali kwoleka. Njagala olaba ono yagambye yange kanji tunuze sayidi eno bisenge 3, bisenge 2, bisenge 3, bisenge 4 ge mayumba agasituka. Kati lengera eno ya 99 oli yasirekako kyaserese oba keveeraveeramu kanaga nti nagiddira. naye nga wawo amazima kino ekintu kiwa essanyu. Tunuulira estate nteeketeeke, buli omu waali ayina ekkubo, buli omu waali tewali nkaayana, ate simanya gundi yannyingiridde. Kati olwavudde awo ne ngamba kambatwaleko kali ke nabagambye ka estate kaffe kali mu Bukadde 8. Oyitawo Nseke n'ojja mu katawuni k'Enseke ne weeyongerako mu maaso. Kati ne mukajjukira kali ku lusozi. Naye njagala mulabe kye nasanzeeyo. Abanywanyi njagala mulabe kye nasanze ku lusozi waggulu. Bano banchallenge nze omwo nno nyinamu poloti yange emu eri ku Bukadde 10, naye musooke mugireke. Njagala waakiri ngiryeko 15 kanjirinde egende ng'ekula mpola. Tunuulira abantu kye bakoze, laba amayumba ge basitudde. Ago golaba gatudde ku ploti za Bukadde 8, za Bukadde 10, za Bukadde 7. Kyekyo kye tugamba nti tusobola okukwata omuntu ku buli nfuna ye regardless ofuna ssente mmeka, ne tukufuula ekyo ky'oyagala okufuuka. Kati kyekyo ffe tugamba onkoze bulungi. Awo nga bw'olaba olwo nga yakasendebwa waliwo ne kalitu nsoba mugijjukira myaka ng'ebiri emabega ebyapa byawo byonna byadde. Abo bonna bola batudde ku byapa bwetyo bwe yali nga tewali kiriwo, tewali ssuubi,
waliwo na kibira kya Kalitunsi. Kati ewali ekibira kya Kalitunsi woolabye awo wonna tweyongezaawo ewalala we wali omukyalo oli woolabye we yazimbye kalina oyo omukyala muva Bulaaya yatadde awo ekyalo kiramba atudde ku eka namba banange mukama wa buyinza bw'atyo Nseke bw'ali njagala kubeebaza neggamba nti bw'obanga oyagala ekikwatagana n'ettaka weekwate Model View Estate Developers weesige nze Model View Estate Developers ebyo byonna yeebikoze naggamba nti egezeseddwa ddala neewa abantu ekituufu kye babadde beetaaga mukama wawe omukisa naye lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga